Muli mutya mikwano gyange mugamba mutya Sarah HenZa gemanya gange kansubire mundaba bulungi mwanguweeko waliwo ensonga ze tulina okwogerako ng'ensonga ezo nkulu nnyo tetusobola kuleka nga tetukoze eki nga tetuzogeddeeko banange muli mutya how are you it's been long nga sogerako namwe mubadde mubadde bingi mubadde musindikira ku messages naye mbadde nabulamuko katini kalito nga mwende mpolampola naye it's been long nga sikola live sessions naye leero ngambye kanzije mbabuuzeeko all my fans my followers banange mbagala nnyo mikwano gyange I'm so fine messages nziraba muli mukuzinjikira muzinjira muze mangu leero thank you so much I'm so fine I'm so okay I'm way better than I was before nga fena tubimanyi sagala kubiddamu ebyo week ebadde very traumatizing era enkadde week ebadde nzibu nnyo tebibadde byangu nakatini but we are back on track. Yes, we are back on track kubanga tulina okubeera ki tulina ate okutandika okukola sorry about that kaso kentereze mukusimu katini okay tulina okutandika okukola so we are back on track. Mwebale kutuweleza messages tuzituzamu manyi mwebale kuyimirira naffe nga wembagambye nti wiki ze tubadde mutezibadde nyangu naye mwebale kuyimirira naffe mwebale kutwagala mwebale kunjagala mwebale kubeerako nga mutubuuzaako mpolampola messages oh my god amasimu mutukubidde ku masimu nga mutubuuzaako nga balala mumbuuza Sarah oliwa Sarah nzize Abdu webale kubeerako nkwagala nnyo mukwano ba followers bange mwena banange muli bangi wenna asoma amannya nja kusulawo naye nga mbagala nnyo mbagalira ddala so kati leero ngambe kankole ku live session waliwo ensonga ze tulina okwogerako bannange nga wenna akola bukozi video ensonga ezo nja kubanga video zino obeera n'obudde limit naye ng'ensonga ezo neetaaga nkole live session tuzogereko njogerere ddala abantu mumpe ku ndowooza yammwe kyemulowooza kubanga ensonga zino ziba zisiiwa mazima ddala nga nina okukola ki nga nina okuzoogerako bannange ensonga ezimu tetusobola kuzireka nga tetuzogeddeko but ebyaliwo ffenna wiiki ewedde tubijjukira so saagala kubiddamu nnyo wabula kyensobola okugamba nti tusabe mukama omwoyo gwa muganda waffe mukwano gwange omuntu wange my personal person my friend my mentor my whatever bingi mukama omwoyo gwagulamuze kisa but teli kukola ki teli kuzikiza kubanga wetuzikiza tuba tetukutte bbaana tuba tukutte omusingi muganda waffe gwe yazimba ate ne tukola ki ne tugusuula mu ttaka so teba kuzikiza tulina okugenda mu maaso kubanga ekyo kyennyini kyayagala tukola ayagala tugende mu maaso that is why I'm here now ensonga endeese olwaleero ensonga neeno nkulu ensonga neeno nkulu so njagala mutuule mugiwulirize bulungi muwe endowooza yammwe mutubuulire lwaki abantu abasinga bannanfuusi bino mbyogera anyway but I'm here so thank you welcome back thank you oh my god you people love us so much you people love me so much you people love me so much you love me so much and I appreciate your love munjagala nnyo so ensonga zenjagala okwogerako waliwo obunanfuusi obugenda mu maaso ku mirimu gyaffe gino gye tukola ate ng'ekintu ekyo bannange si kirungi Sarah okoze nnyo yankozeemuko but I'm here wait si kikulu wituukamu ekyo ejja kujja so bannange mbadde mbagamba waliwo obunanfuusi obugenda mu maaso mu mirimu gyaffe gino gye tukola kati abantu ne ba followers abasinga nammwe abantu abatulaba si bantu betukola nabo mweka but nammwe abantu abatulaba abatwagala waliwo ebintu ebimu ebigenda mu maaso nga mu butuufu tebikola ki tebiri fair waliwo right now some chaos ku online about YouTubers about bloggers and content creation kakati kyenjagala okubabuuza mikwano mwagala tukole ki mubadde muteesa tukole tutya kubanga okay I really don't want to talk about
omugenzi saagala kumwogerako naye waliwo ebintu ebimu ate bye sitasobola kuleka nga sikoze eki nga soogeddeko nga tujja kwetaaga reference ye okitegeera okurifaringa ku ye. Muganda waffe nga yakafa mwe mwennyini abantu abasinga ekisinga okunnuma nno ne kuzina ensonga nga sinatandika zoogerako kiri nti abantu abali ebweru mwe audience yaffe eri ebweru muba temumanyi na kituufu kikola kikigenda mu maaso okitegeera. Kati ate ffe tuba tumanyi really what's happening. Kati ate mu abasinga muba mumanyi ekigenda mu maaso okusinziira ku kye tukoze eki kye tubawadde okitegeera. But you use that information gye tubawadde ate okutukola ki okutu attackinga. Let me tell you, mwe binene ebintu bye tukola si byangu kambabuulira abantu bavuma. Omuntu akuvuma ekigambo n'owulira ng'omuntu akuyisizaamu amaaso olusinga n'akaseera k'olimu kazibu, but some comments are not nice. Ebigambo ebimu abantu bye mwogera bannange si byangu kumira. Okumira ekigambo si kyangu, n'omira ekigambo n'ogamba kino kankimire nkyesigalize. Naye ng'abantu aboogera ebintu bye basinziira ku bintu bye mufunye nga temubiinaako na mutwe n'amagulu. Oli najja mu inbox yona akugamba Sarah kino ne kino temuyina magezi biki kino gamba wow. You know ekigambo n'okimira kamba bulira okumira ekigambo si kyangu kubanga ebigambo biruma. Naye nga ekigambo omuntu kyagambye si kituufu ng'oluusi n'akaseera ke muli mu kazibu. Nawo muganda waffe nga yakafa muganda waffe nga yakafa ebigambo byali bingi. Abantu abasinga kumwe mwalumwa wamu naffe kubanga kaali kaseera kakulumwa. Kati abalala ne muusinga that advantage okutulumba saako n'abantu abamu betukola ki betukola nabo. Kakati mubeereyo ne mugamba mukola content ne mu kaseera ak'ennaku ne mukola content musimanyanga mwagala sente mukola sente mu YouTube mukutte family y'omugenzi mugitadde mu camera you know ne mutugamba tuliba tukozesa opportunities ne tuzifunamu ebintu ebibi. Kati kambabuulira wetutabawa content mujja kuba temumanyi kigenda maaso. Waliwo agambye volume mumpulira obaawo. Okay. Wetutabawa content mujja kuba temumanyi kikola ki kigenda maaso. Kakati wetubawa content ate ne mukozesa kye tubawadde okutuvuma. Mwe mwennyini aba attacking aba YouTubers ba bloggers mbuno simanyanga mwaze mu kufa mwaze mu biki ne mukwata comment ne mwaze mu kufa mwaze mu biki ne mubiteeka mawulire. Kakati tuba because nze ne mwaka kaseera kona honestly I've been lost apart from a few posts ne video tuzemu kola mabega like yesterday but one we tuzemu ku recordinga. Nze personally mwamulowooza nti nno omuntu wakwata content na by the way nga sinaba nagenda ko byokanso nkubeka shortcut mulowooza YouTube esasula sente meka. To be honest mulowooza YouTube esasula sente meka. Now let me tell you what you don't know about YouTube. Every video ku views 1000 1,000 views 1,000 views $1 YouTube je kusasula woba ofunye 1,000 views $1 YouTube je kozechi je kusasudde dola emu elimu 10 za Uganda 3,600. Kati abantu 10 webalaba video jokoze obera ofunye 3,600. Kakati 3,600 ku bantu 10 kati genda ku video zange zonna olabe ku YouTube channel yange nina views make up per video. Oshitegeera kubanga osobola okola video nefuna views 10,000 views 10,000 ze $4 kati 3,600 times 4 ezo ziba sente meka. Ono content mu abamulaba ensonga lwaki mubadde mwagala nnyo ISMA ensonga lwaki mubadde mwagala nnyo ISMA munansonyi mubadde sagala mwogerako bati ebintu ebimu tebyebwerika. Ensonga lwaki mubadde mumwagala nnyo kubanga abadde akeera ku macha nakola videos ne mumulaba.
Mwatwagala kubanga mwatulaba ne mutwagala. Kakati ate saawa eno mutandise okugamba nti we are users, we are ekigambo nkyerabidde. Tubakolamu ssente. Kakati ku social media mwagala kulaba kochi. Ku social media mwagala kulaba kochi. Mwagala kuscrolling amasimu ng'abazungu mubalaba. Ono content mwaba mulaba. Ono content mwaba mulaba honestly. Kubanga singa mubadde temwagala tukole content kubanga tuli bantu babi nnyo kubanga tukola content. Temwandize ku channel. Naye nolaba abantu emitwalo ebiri nga balabye content. Kitegeeza bibasanyusa. Kitegeeza bibasanyusa. Naye mazima ddala njagala abeerewo omuntu omu avaayo agambe Sarah HenZa kakalamu the answer ani yogera erinnya nti wali mu kaseera ak'okufiirwa oba biki ne mukwata content. Ne mukwata content mazima nga ani alina obudde obukwata content mu kaseera ke tubaddemu mbu tugenda funa ssente. Ngani alina obudde mazima obukwata camera a recording kambabuulire nti agenda kufuna ssente. You people even take it fane muja mu inboxes zaffe. Omuntu nakulumba mu inbox yo nakwogerera ebigambo bingi we biti nogamba kakati ofaaki mukwano content gwe mutuwa mbuno tuwadde content temubiraba mwandi tuyiseeko buyisi. Mwandi tuyiseeko buyisi ne mutalaba content waffe mutuyiteko. Alalani mwekamba bulira binene bigambo biruma mbusimanyanga kakati mikwano gyaffe mmwe abagamba mbuno simanyanga content kamba buli tali kintu kyakuteka mu ssente nga kufuna oyo content gwe mulaba. Osobola okuba ng'ogenda kukola n'omuntu katugambe ng'olina story eri katugambe luweero. Kankozese kubanga nze kale nkola nnyo ebiri around. Kankozese example ya kakalamu. Nengamba nti kakalamu agenda kola content ku magala ali luweero. Novuga amafuta okuva mu kibuga n'ogende luweero onoonye magala gyali n'okomawo n'osasula omwana wa kamera akukwatidde kamera kubanga kamera tetuzibeerako n'omusasula buli mwezi n'akusaba ssente ze no editinga n'oteekako data no uploadinga video y'amagala nefuna emitwalo gya views 3 ezo nno njogedde nnyingi emitwalo egi 3 gumu 2 3 nabagambye buli views 10 zikola $1 kati emitwalo 3 ze sente mikazibaleemu awo woba omanyi ekibalo. Zibaleemu awo woba omanyi ekibalo. Naye omuntu nakuddako nakuvuma bannange nga mutuvumye. Bannange nga mutuvumye mikwano. Twakwata video nga tugenze wa tata wa ISMA okumulabako. Nga tugenze olaba ku family ye. Nga tugenze olaba ku family ye. Video simanyi oba abantu mwagiraba oba mwabuuka bubuusi ku bigambo ne mutuvume ebigambo bingi we biti. Ebigambo bingi we biti. Mujja omusajja mu kamera biki kakati nno. Munategeera muti ekigenda mu maaso nga tetukyaploadinze. Munategeera mutya ekigenda mu maaso nga tetukyaploadinze. Munategeera mutya ekigenda mu maaso nga tetukyaploadinze. How will you know what is happening mu Uganda? Mukama nze kambabulire faba mukuffe Katonda yatuwa ekisa nti nze nti tumanyi oku ignoringa naye waliwo abantu bambi abalina emitima eminafu. Ng'ebigambo bibaluma. Honestly ng'ebigambo bibaluma. Wamutagendayo kati kati for example kambawe example edduwa ya ISMA egenda kutuuka. Edduwa egenda kutuuka. Kati wetunaagendayo nga mutuvuma wetutaagendeyo nga mutuvuma. Ate no kambabulire mwabamu kumwe mulaba na bulabi video n'ogiraba n'ogamba munoonya content ngenge n'ogiyitako n'ogenda. But wali abantu ngalaba content nafunamu oba nalaba ekintu oba katugambe nalaba oba tata w'omugenzi oba nalaba omwana godamina gambo manyi Sarah no sente zimpereko ku family. Okiraba nagambe no sente zimpereko ku family. Abantu bali mu kuyamba abantu. Oshitegeera mwe temumanyi kigenda amaaso. N'abantu ne babavuma ne mutulangira content gwolangira munno simanyanga ba YouTuber mufuna sente. Content aliko views 1000. 1000
ze $4. $4. I'm even poor at mathematics, but I could have calculated. $4. Singo baka sauka kaliwa njagala kubalemu awo banange munyambeko $1 oluseberamu 13 olusi 3 lukaga so 4 times 3 lukaga ayina simu yenya bana inina ne stress. I'm looking for my phone choka je ndi mukolerako live simanyi na kigenda maso. I'm sorry. What's happening? I'm sorry mikwano ndi mukunonya simu yange choka je nkolerako live zena ndi mukweta lanji nonya. Oh my god. That was funny. Ne mugamba ISMA yaletanga family ye mu kamera mikwano kati mugenda kola ki mubadde mwagala personality ennene bwetyo mumanyi ISMA badde ngoma nnene kamba bulire oshitegera badde ngoma nnene nnyo kati mubadde kati n'abama TV mubagane lwaki mutabukira ba YouTubers lwaki mutabukira ba YouTubers ne TV muzigano kola ne TV muzigano gendayo sinalabako muntu avayo n'agamba bukedde TV lekera ogende wa ISMA NBS amachi amasukulumu lekera ogende wa ISMA byonna mubiganye byonna mubigane mugane TV ogenda okola content mugane radio byonna mubigane naye muli kufa abantu muli kufa abantu kyogamba views YouTube omuzakola zezisinga abantu Uganda nambo obukadde miliyoni 4 obulaba BBS amasukulumu bebusinga nze Sarah post yemu je nkoze obekifananyi kyenkubye ekimu ngandi ne hajati kyekisinga bifananyi omutwalo bukedde amasenge gekubye kyekisinga kifananyi ekyo abantu obukadde n'obukadde kyekisinga kitegeera si kyekisinga honestly ne TV muzigande muziddeko muzivume mugambe TV mulekerawo okugenda I understand really have to be tulina okusasiramu ku bantu okusinzira ku bintu ebibagenda maaso nti kati katugambe tuli mu kufiirwa waliwo ebibuuzo ebitalina kubuuzibwa waliwo you have to be considerate nti oli ali mu kunyolwa biki so olina okumindinga your language olugambo byegambo byokozesa biki naye kakati omuntu wataayiti kakati mubadde muteesa nti tetuddamu kuyitirako wa mutabuliki kye mubadde muteesa watutaayitirewo nga mutandika mwamukozesa era kakati mwamwerabira era kakati mwamuvaako kale mwamukozesa kati tewali amwogerako kakati ate wetuyitirayo naye ate kati lufuuse lutalo munoonya views mubadde muteesa ki munyambe ko nkitegeere mwabatanoonya views lwaki mutuula waawo mwabatanoonya views temuli mu kunoonya views lwaki mutuula waawo kale okitegeera lwaki mutuulawo kale mwe temunoonya views lwaki mutuulawo lwaki mutufuukira abazibu bannange lwaki temutuleka mubadde muteesa tukola tutye mutuwa ku kiteeso nti kati mbadde nteesa kakati ku social media tunalabako ki omuntu wa creatinga ku TikTok era kati laba byoyambadde ku TikTok zino app baziterawo abantu bazikole oshitegedde zino app baziterawo abantu babeereko beyagale banyumirwe kakati ate omuntu watatuleko ku app kyogamba YouTube mu Uganda bagijjewo YouTube mu Uganda bagijjewo oba tetugikozesa bayinze kambabulire binene ebintu bifuuse zino internet eriwo kutu creatingira mirimu okitegeera nze nava ku campus gwali mwaka kimpozi munzijukize 2021 that is when I graduated never ku campus
you know nesta nonya mirimu nenyingira jinene emirimu gyenkola and I'm telling you ndi bulungi ndi abulungi ne baka bulungi ensula bulungi nywa bulungi gino mirimu kakati mwe mwagala tuddeyo ku analogo banange emirembe nga gikyuse emirembe nga gikyuse mikwano tetusobola kudda ku analogo bine bintu babiteekawo tufune emirimu internet weri creating jobs abantu bafune ebyokukola bafune emirimu internet weri creating jobs Oshtegera chovola baba YouTubers okuva mu nsi endala they are billionaires mugenda ku YouTube handles abantu nga Mr Beast ababana ngo omwezi gumu akola million dollars nga 5 just ku YouTube couples ziri ku Facebook ku YouTube zikolako sente Oshtegera zikolako sente couples ziri ku social media zikolako sente nolaba omwana nga omanyi waliwo abantu abavane ku mirimu gyabwe ne bakwitinga nasalawo concentrating ku job creation ku content creation nga gwe mulimu gwakola creating content nga gwe mulimu gwakola honestly nga gwe mulimu gwe. Now you want us to go back to analog ngensegenda maso tuyina ku accepting technology and changes mwagala abantu batule basirika mbadde mwagala content tumukole kuchikuba sisi ba chapati mubadde mwagala content ati amuntu wa ku magezi mutu wabule ye munatu wabula bikinga namwe temubitegera so please nze mbagambye abantu abamukufe Katonda yatulabira ekisa tuli bagumu tumanyi tuyina like we know how to ignore omuntu ne wanvuma kinze Sarah message njirabaawo neji ignoring shitegero lina jamu inbox yo nakugamba Sarah HenZa ISMA ke yafudde owedde ogenda kulyawa ayo sabadai waliwo nona muntu bakusindikira ekintu nekikulemu okutegeera mutwe Sarah HenZa ISMA afudde ye banaye kati mugenda kulyawa mwena twabadde tukola gye tuyina shoje twa upload ze bagamba mwe buneno ISMA yafudde kati temuyina mirimu temuyina kyakola kati no kamba bulire is esaawa eno right now nze ne mikwano gyange we tuli mugina emirimu ababadde bakwano ba ISMA esaawa eno okuva ku social media is the biggest blunder je tuyinza okukola because that guy, you guys, if you don't know, let me tell you something. That guy spent all his energy on us. Oshtegera yasala yatuyigiriza yatusomesa yatwagaza abantu kakati mwagala we put his energy at waste to be them. Ayinza, I'm telling you, ayinza n'okuvayo n'ankuba oluyi. Oshtegera ayinza n'okuvayo n'ankuba oluyi. So kati mwagala amaanyi ge gonna ebintu byatusomeseza abantu abatu following abantu abatwagala tubiveko tubiteeke emabali. Mwagala manyi gamu namwe tugaziike. Kitegera so things can't be the same. Things can't be the same. Ebintu ebisobola kubeera nti no bigenda kubeera nga byali. No, things really can't be the same, but things have to continue. Oshitegera tuyina okugenda amaaso. Kati nnoze kambabulire newe I'm telling you newe kinaba kyetagisa kola live buli lunaku. Amojjukidde n'ekigambo kya ISMA kye yayogeranga simanyanga para bichi shift that word sibimanyi bigera when the world is shifting you shift newe kinaba kyetagisanga kola live buli kumachanga ISMA we yakolanga era tujja zikola newe tunabeerako ne ba viewers babiri ne wanabeerako omu tujja kumanya ye at least kyoyo omu akoze eki akuwagidde. Oshitegera newe nkola live eno nga kuliko ba followers babiri era nja kumanya bambi ba followers babiri bakoze eki bampagidde. I'm telling you singa Katonda asobola okuwa omugeze dakika 5 west namugamba nkwadde dakika 5 west emu 2 3 4 5 edakika west nazimuwa navayo omugezi nayogera ebigambo byasobola okwogera nze sobola bi imagininga kubanga nalimbi manyi nalimbi manyi era asobola okugamba Sarah kiki oliko oliwako otudde oli buliwe base you know kati kamba buli emikwano gyange oba mutukyawe
oba mutu unfollowing kubanga kati mwagadye ISMA engeri gye yafudde tetugenda kuba na mirimu kati oba mutukyawe oba mutuvume niwe tunasigaza ba followers babiri niwe tunabasigaza babiri omu babiri tujja beera nabo tujja kukola content oba kwani content tujja kumukola omuntu omu ne wanaamulaba tujja manya yoyo omuntu wamulabye kakati gwe kirume nnyo nti simanyanga mukutte taata wa ISMA mumutadde mu kamera simanyanga mugenze mikwano tujja muteekamu ne kudwa tujja kugendera ebifaananyi tubikwatera tubipostinge neera tugendeyo neera tumukyalirenga kubanga abadde mukwano gwaffe oba mwetabadde mukwano gwammwe mwabamanyi naye tujja kugendayo n'ebimuli tubitwaleyo n'entanaye naye tugikuba ebifaananyi tweyagale kubanga tweyagalira wali ewali mukwano gwaffe ne wa famire yaabwe tugende kubanga batwaniriza tulye n'emmere ne mutabuliiki nayo tugirye tunywe chai ne hajati naye tumunywe tusaale n'okusaala tunyumye tuzanye n'omweso twepenne tuzanye n'essonko mu lujja kakati gwe kiruma tugendayo I'm telling you tujja gendanga tuba following tubakyalireko tugendayo ewa taata w'omugenzi twepene mu lujja tuzanye ne ludo tukube ne gogolo tuluke n'emikeeka byonna byetukola tubikole ne family era tubipostinge kakati muffe njagala muffe tewali tetugenda va ku social media temutumanyira temugenda kutulemya mirimu gyaffe kubanga content mayasi tugenda creating oyo content yennyini oyo yennyini content gwe tugenda creating tugenda ye watata wa ISMA tulye mmere kubanga atwaniriza atwagala atatumanyi kitwali mikwano gye so tugendayo tulye mmere tunywe chai tusike pirawo ku yidi tugende tusike pirawo wa mtabuliki ku yidi tumulye tukole kyekidala tukamula obutunda tubunywe kakati mwe abagala okutugamba nti no tukoze bubi nnyo okuteeka taata wa ISMA mu kamera tugendayo tumukube n'ebifaananyi era tubipostinge kakati ayagala weteekemu omugwa wetuge ofe kitegeera wetuge ofe atayagala ebifaananyi biyiteko temutumanyiira oli abadde mukwano gwaffe ituli the cash crop the raw material the shark the fox the you know amazing kakati tugendayo ate abantu era bajja kutuwagira bajja tuweereza sente tugulire mutabuliki ebyokulya kubanga era badde nga bazituweereza tuweerere omwana wa ISMA gwabadde aweerera tugulire mutabuliki ebyokulya tugulire ne hajati shariat tumugule ne zaabaya byonna tubimugulire tubimutwalire era tukube ebifaananyi nga tubimutwalire era tubipostinge tukole ne video kakati mwe bekirume nnyo unfollow nyigaka unfollow ogende naye temugenda kutukola ki kutulemesa mirimu gyaffe temugenda kutulemesa mirimu gyaffe edine government wanene mu Uganda tewaliwo teeka ligamba nti tokola content ku kino ekintu nti omuntu afiiriddwa ali munnako era bannange kakati n'omukoze bubi ogendayo mikwano temutumanyiira tugendayo temutumanyiira tugendayo mulowooza mwabasinga n'okutumanyira ISMA mwali temumanyi nakumumanya mwali temumwagala nakumwagala oshitegeera ffe tubimanyi mwali temumwagala teyali na mukwano gwammwe yali oshitegeera teyali na mukwano gwammwe mwali temumwagala kati mulowooza mwamulumwa nnyo okusinga ffe content afuuse content tujja creating a content atayagala genda mulo atayagala genda Sara ebyokwogera newe binanzigwako nja kubeerawo nywe akokunywa kange nja kubeerawo nywe akokunywa kange nga ba followers bange abanjagala webali tunyumya afadhali kati kanjira nsoma ne comment waneno nga wembaddamu bye mubuuza
obuzibu ichuli yali tayagala nnyo taata we mu kamera Sarah n'ekyo mukirowoozeeko nanti kati tukirowoozaako by the way era tukirowoozaako nnyo but the problem is zino situations zanjawulo ichuli kati zino embeera zanjawulo buno obudde kizibu nnyo obutateeka taata wa ISMA mu kamera okitegeera so bino ebiseera byanjawulo when times change you change with situations kubanga ISMA yali mulamu era yalina ensonga ze lwaki protectinga taata wo okuva mu kamera era ffe tetugamba nti nno twagala genda wa taata wa ISMA mbo batumuteeke mu kamera nedda but waliwo ebintu ebimu ebiteewalika okitegeera so waliwo ebintu ebimu ebiteewalika amajangu tukole content Derek Pro sorry I'm reading your comments so waliwo ebibuuzo bye mbadde mwagala okumbuuza ndi mukubisoma nga sinaba kugenda nga sinaba kuddayo ku bintu byenjogera okitegeera so honestly embeera zikyuse naye ebyo byemutugamba Sarah muve simanyanga munoonye emirimu emirala mugende mwatugambye tufune passport tugende tukole obwakadaama ISMA afudde mikwano tetujja kola bwakadaama tugenda beera wano tukole content ku buli muntu tugenda mukolako content yenda tugenda kola content ne kunabeerako views 2 ISMA yafa abeekokkola mwe ba YouTubers oyogedde ensonga ogambye ISMA yafa yeekokkola ba YouTubers kakati kambabuulire waliwo ensonga mweze mutamanya mmwe abali ebweru waliwo ensonga ze mutamanya anyway ensonga ezo kanzireke sijja zigendamu naye njagala mbabuulire nti waliwo ensonga ze mutamanya ate ne personality y'omugenzi ng'omuntu mubadde temugimanyi okitegeera mubadde mumanyi kyabawa but there is a different part of ISMA you all didn't know twali tukola naye ku Sunday yava mu bulamu bw'enseno lwali lwa 6 ng'enkeera tugenda kukola era nga ne program twagikoze dda nabo be mugamba mbu yeekokola yali amaze okukola program ne kakalaamu nga tumaze n'otegeka we tugenda meetinga nga tumaze n'otegeka bye tugenda okwogerako nga tulinda budde buke tugende tukole so bannange temwogera bye mutamanyi okitegeera Sarah and team mugenda kodde mu America tujja kugenda so temwogera bye mutamanyi okitegeera people supporting the family of the late mwe gwe muwoza content kakati abantu abali ebweru abatali mu Uganda abantu abatamanyi ISMA gyabeera ababeera Masaka ababeera Mukono banategeera batya nti nno kati you know eno dduwa ya ISMA katubusindiko ba sense ziyambeko ewaka banategeera batya nga temwagala bantu bapostinga ekigenda maaso kyokka nze nekyewuunyisa abantu abatugamba nti tetukola content kumupostinga nabo bayombera ku online ne bapostinga ne ku YouTube kakati mwe temuyina content oyo si content gwe mbamukola lwaki temubiwandiika mu mawulire mwe mwenna abatugamba mbu tulikola mu content ku mugenzi lwaki mubipostinga ku internet namwe mufune views lwaki temubiwandiika mu mawulire mukube empapula z'amawulire mubiwandiike mu New Vision tumanye nti mwe muwandiikira basomi b'amawulire siba internet users mutugamba tuli mukola content kyokka namwe muyombera ku online muyombera ku social media ne muteeka ne ku YouTube channel kakati lwaki muyombera ku social media mwe abatagala kola content mugende muwandiika amawulire temumanyi mawulire gye gali mugende muwandiike ki mu Delta News mutunda amawulire oba muwandiike mu magazine muyombera ku social media namwe muli mufuna views mutadde ku YouTube namwe bali mubasasula kyokka nga muwona banange ndi mukunywa kasoda kange nga we mundaba
nga we munjagala waliwo mwagambye page ya ISMA tugigalewo nga mumukoye mangu mwali mutijja ne page kati naye banyize mugalewo page ya ISMA ne page naye banyiza ne accessibility zinnawera amangu ago munyize kanenywele kasoda wamma I want to learn how to make ebizigo wamma ngenda kuyigiriza okola ebizigo ngenda kuyigiriza okola ebizigo yenga bimanyira mbu mufune kambabulira bobola babatugambye tufune passport tugende mbu tukole obwakadaama tetujja bukola mu abajja bukola n'abaana bammwe penge akunoonya penge ngenda mufuna penge ngenda mufuna so penge ngenda mufuna mu bwangu ngenda mufuna tujja kwogera tubabulye kye tuzaako but mwe you people mpulira ennaku zino ndimu okutya nesi bakyogera batya ekyo where you shiver like no nenviri nezigenda you know talking isn't the same like before talking is really is more like before but because of you people tubeera obambi mwatwagadde nnyo tuzizaamu amaanyi you open your phone and you have like 50 messages from different people over different areas abantu nga basinzidde mu bifo ebyenjawulo nga bakugamba Sarah kino Sarah kola ki advice ebintu ebyo bikola ki bituzaamu amaanyi nze ate sirina muntu muyombi naye maama abantu ne bakuyombya abantu ne bakuyombya abantu ne bakwogerera olina jam inbox nakugamba gwaddako panange namwe mujja kujja bayiza bino kamba buli bino ebintu by'okufa tabiriiko kusooka namwe mujja kujja tetwesindika kuno okufa teriko kusindika na kuyisa buli omu ajja kufuna tubeere bakakkamu mutuule tutuule tukakane mubeere bakakkamu mutuule temutusindika gwaddako kakalamu yaddako mutuule namwe mujja kufuna okufa buli omu agenda kufuna tetuyina kwesindika tetwesindika tetwenyigiriza buli omu ajja kufuna kati naye we tutuula ne twerungiira ne tunywa kasoda nga muyomba muve ku content tulage wa tetujja kumuvaako mweno kambabule tali kintu kizibu nga kunoonya mirimu nze kati nafuna guno ogw'okwogera ku social media nkyaze emabega tali kintu kizibu nga kunoonya mirimu kati ffe twafuna guno ogw'okukola content mwagala tetudde emabega Sarah wasoma kikola profession yeeno gye nafuna yeeno nasoma bino bye nasoma byendi mu kukola mumulowooza nasoma ki obusawo bwannema n'okubala nali sikumanyi we need kitegeera fe abantu abandi badde twegatta ne tugamba bannaaye katukozese eddoboozi lye tulina tunoonyereze ekituufu ekyaliwo kitegeera ani yaliwo byali bitya tunoonyereze abantu abandi badde beegatta ne tugamba katukoleyo ekintu oba omugenzi tumukolereyo ekisiige okumujjukira oba tumukolereyo ekibumbe somewhere like ebintu ebiri productive oba tuteekewo GoFundMe nga abantu bateekako akasente akabadde kayamba kubanga bambi omwana yabadde like alabirira family kati abantu abandi badde bakola ebintu by'okwegatta tugambe nti tutaddewo oba GoFundMe abaali abawagizi tuteekeyo ko kasente buli mwezi zigende ku baganda abeeba abadde
awerera nti oba omwana we gwabadde abeerera abantu abandi badde tulowooza ebyo ebintu ebizaamu amaanyi ebintu ebireeta enkulaakulana tutandise omuntu oba okweyawula obutini nnyo oba neesimbewo ne ku association temunonde nange yasimbyewo ku president wa Bloggers Association kuba ndi member asobola okwesimba abantu abandi badde balowooza ebintu ebirungi ebintu ebitutwala mu maaso abantu abandi badde ba spreading a love ne tugamba kati tugenda maaso tutaddewo ekibiina tuterayo akasente tugenda kukola kiki edduwa etuuse tukoleko kino muli mu kuyombera obuntu obutini manya muteeke wansi kamera simanya biki temutumanyira tetujja ziteeka wansi tetujja ziteekayo Rachel nkulamusizaako wamma mukwano gwange kati ne kano kasoda kagenda banyiiza newe koma muwandiike nammwe ebintu ebyangu okusoma ndi mu kusoma comment naye olina wamanze njagala tufuneyo tiimu etunnyonnyole ekyaliwo ebyaliwo mujabitegeera the pro comments gambo sibitegeera ndowooza Sarah will do everything to support you. Thank you so much Namwandu kati ebya Namwandu sijja bicommentingako kubanga we natandika emboozi ndasola abantu bali mu spreadinga positivity naye mwe muli eyo mutuzza wansi nnyabo mutuzza wansi we can't have the latest personality. Honestly, no one can replace his shoes in Zimbabwe. No one can replace his shoes. But tekitegeeza nti ate ffe tuve mu game. Tekitegeeza nti tuve mu game. Oshitegeere. No one can replace him. He's been amazing. He's been one in a kind. Abadde, informed, educated, articulate, blah blah blah. Nite tutegeeza nti nno ffe tuve mu game. By the way, kino kijjukidde webale Khalifa say you need contact of omwana w'omugenzi waali era gwa wenna ayagala okumanya information yekwata ku oyo omwana mu bantu abatuufu ng'oyise makuba amatuufu kubanga abantu bali mu kwesa opportunity naye omwana w'omugenzi waali era agenda kusoma era tebagenda kumugoba school fees. We are going to make sure nti asoma omwana waali abantu we bali ready to support her. So omwana oyo waali gowe nayagala omanya information yekwata ku mwana oyo omugenzi gwabadde aweerera contact me nja kuba nkubuulira ki nkutuuse mu makuba amatuufu. So contact me nja kuba nkubuulira amakuba amatuufu. Yes. Mumanyi mwokola content bwe binyuma. Guno gwe mulimu gwange nno kati kwe muli mulaba nze ndi mukola. Olumalanga bungamba lekeraawo simanyi okukola content genda onoonya emirimu sijja ginoonya. Guno gwe mulimu gwange kwogera binyumiranga we mulaba. Gwe mulimu gwe nnina siinayo omulala kanfune n'akamera endyenga kwe muli ate neera mugenda sigalako kubanga ndi mukola. Mubeeraawo. I think I have my food here. So now wano emmere yange naye enjala ennuma kati wenna alinda live eggwe emmere yange ejja kuba ewoze kitegedde ndi ku mulimu.
ndi ku mulimu kati gwe mulimu guno nno ndi mukola olwo mwe buli we mundaba nze guno gwe mulimu gwenkola okitegedde teva ku mulimu kati nkole ki nkole ki mubadde muteesa tukole tutya simanya va mu kamera yererere mutumazeeko emirembe nnyini olw'okuba mbu tucreatinga content guno gwe mulimu gwange mikwano kubeera wano ndya emmere yange mwenga we mulaba nze nga nkola okitegedde musendinga stars sending stars okitegeera abantu bansasula abantu bakole ki sending stars abantu mfune sente mumpagire buwagizi mutuwagire buwagizi kati ndi mukola Sara okola mulimu ki era temuyina byakukola bino gwali mubekula gwali mukulya emmere guno gwe mulimu gwenkola guno gwe mulimu gwange siinayo mulala kulya nga kwe mulimu laba gwe guno omulimu guno gwe mulimu gwange gwenkola era temuyina byakukola musiba ku social media era mwetadde mu kamera musiba kuneno nga mwasama okitegeere tusiiba twasama tusiiba tukola mbukati yemwe mugenda kuzaako ki muwedde tuzaako kulya nga kwe mulyoko nga mulaba nga mukomentinga nga mukola ki nga wendya kati ndi mukulya kati kwe muli mulaba kati ndi mukola bino omugenzi yali anjagaliza kati ate mwe mwagala enkoko yange eriwo enkoko yange yino kati ate mwe mwagala neme kulya mugende simanya njiye ebirala ebyokukola biki byengenda okukola biki byengenda okukola singa nze byengenda kukola era mwafuse idol mutumazeeko emirembe va ku social media va ku social media munoonye ebyokukola byebino byenkola byebino oba ndi mujjawaani simanya nga oli mujjawaoli ndi ku mulimu kati temuvaako bannaye mubeerawo kubanga kati wemuvaako nja kuba sikola ssente nja kuba sobola yisaawo bulango bw'abakama bange naye kati wemubeerako nga mbagamba nti mugende ku Praise Property Consultants mugule ettaka kati gwe gw'omulimu kati wempisaawo akalango ngaako Praise Property Consultants ewandegeya ku Namuswa Plaza be batunda ettaka eddungi mubakubireko oba munsindikire message mu abagala poloti abali ebweru mbatuuseeyo mugule ettaka eritali lya mpewo kati nolwo ndi mukola kati maze kati nga wetunyumyanyumyamu nga wemumpa ku company nga wendya ku nkoko kati ndi mukola pick up services mikwano nkola pick up services mwenna abakola ki abakomawo okuva e Bulaaya mbanona ku kisaawe ku ssente ensaamusaamu Sarah, let us see what you're eating. Kale kambalage byendi kati commenting ezo wemuzimbusaba kati nga mbalaga byendya kati awo omulimu gwange guba gugenda mu maaso temunowooza nti ndi idol ndi mukola kati ndi mukulya mmere mwabagala olaba emmere gyonja kamera bagikyusizaawo kirabika okay. Yiyo emmere yange ninawo omuceere ninawo n'enkoko ninawo ne ka salad ninawo ne ka mayonnaise kasooke omanyi mbadde nva kwenjeera ninawo ne ka salad
ninawo ne ka salad, ninawo ne ka naan, ninawo n'akacere, ninawo n'akakoko, ninawo ne ka supu, ninawo ne ka soda. Ndoza mu birabi. Ndya kyaggulu. Kitegedde. Sente nzijja wano bye mukola ki? Sente zengulamu bino mwe kasita mubeerako nga mulaba. Kyova mulina okubeerako. Mulina okubeerako ne mulaba ne nfuna sente ezigula emmere. Kitegedde. Ne nfuna sente ezigula emmere. Kubanga kati omutabeerako n'aba naalyawa munnange. Enchatoli byonna ngenda birya. Byonna ngenda birya mbimalewo n'enkyangula ebirala kuba kati ndi ku sente kati ndya kanyaanya. Mbabuuzaako nnyo ba-followers bange. Mbagala nnyo. Omulimu gwenkola gwe guno. Kino ndya kyaggulo. Ekyenkya nakyo kijja. N'ekyeggulo n'ekyemisana ne evening tea. Mugule eddagala ly'amannyo baliyita Bright Up Charcoal Toothpaste. Ye muba musenyesa. Bwe mumala okulisenyesa, ogwo gwe mulimu gwange. Kati we mbabuulira eddagala ly'amannyo lye musenyesa, awo mba ndi mukola nga wendya. Okitegedde. Kati mwabaagala kati mwabaagala okukola ki? Okutugoba ku social media. Tetulina byakukola birala. Muwandika comment. Nzisome mbaddemu kuba ndi ku mulimu bannange. Mu mwakedde genda kukola nange kati ndi ku mulimu gwange. Sarah where are you? Ndi mu Uganda. Ndi Uganda I'm home. Yes. I'm home. Comment share no? Who was your designer today? The designer one. And it's that young, is a jagulira. Kati mufa. Mwagala tuve ku social media. Tulagewa. Mwaba tuleta. Sarah HenZa, nobody yerese. Sarah HenZa, nobody yerese. Which restaurant have you bought that food? Middle East restaurant yebukoto wenguze nemmere. Wenjuguze? Sarah HenZa impita tulwanyise ebisiyaga. Ndoza kan inviting eyo omuntu omu gundi tugikolera biri live nga wetunyumya ani ayagala okumu inviting abannange munyambeko mubeereko mundabe kuba guno gwe mulimu gwange. Ono ye content. Ono ye content. Mwatugambe tuve simanyanga mu recording abantu kati nkozeho content ompya eating show. Buli kyaggulo ngenda kujjanga ndye emmere nga kwe mulinga mulaba mbanyumize ku byendya nga we mubiraba. Kati awo ye content omupya gwentandise. Ye content omupya gwentandise munaye. Kubanga kati mwagambye tuve mu content, tuve mu bantu tubajje mu kamera. Kakati mnayinza abantu mbajje mu kamera abantu sina gagenda kwegayirira abantu kumpa content. Kakati nze ntandise content ewange. Dinner with Sarah HenZa buli kiro. Dinner with Sarah HenZa.
Dine with Sarah HenZa ekawungezwe katuuka nga mutekako essimu zammwe nga tuli ekyeggulo kati essaawa eno ndi mu kulya kyaggulo ye content omupya gwe ntandise kubanga mwatugambye tujja abantu mu kamera kibaluma nnyo nga abantu bali mu kamera kakati ntandise content wange Dine with Sarah HenZa ye content kati mulina okubeerako nga wendya emmere nga nammwe mulya nja kuyitangayo ne bakwano bange tulye ffenna kakati ye content gwe ntandise naye mumulabe kubanga neetaaga akasente ate siina mirimu mirala gye gino emirimu gye nina kati Dine with Sarah HenZa gya kubanga yeetaagisa nga mulaba n'emmere gye ndya oba kamera ngikyuse kanabe oba erisi wakyafu muyinza okunvuma kale kamera nandigikyusizza ne mubanga mulaba ne byendya kubanga kati etandise Dine with Sarah HenZa buli kyaggulo tulina okulya ekyeggulo ffenna abambuuza emmere gye njiguze naye nga temugiraba nja sooka nnoonye setting nja kunoonya nnoonye setting ennungi ng'emmere mugiraba bulungi naye kati sijja kusobola kubanga ndi ku kyaggulo kati nga sirina savieti bafollowers bange nga sirina savieti mikwano kati ngenda kukola ntya kale tugenderaawo kakati guno muceere kakati ekyeggulo bw'oba oli emmere yeno content gwe ntandise munnange mwatugambye tetuddamu recording abantu kakati eno sho bagiyita Dine with Sarah HenZa buli kawungeezi tugenda kuba nga tuli ekyeggulo ffenna kano akaceere mukalaba kawoma nja nabayigiriza okufumba kakati akaceere okateekamu supu ono supu wa nkoko okitegedde ono supu wa nkoko emmere njiguze ku Middle East Restaurant ebukoto gye bagitunda supu w'enkoko wuuyo kakati ngenda muteeka mu kaceere mukalaba banange mubeereeko kubanga kati guno gwe mulimu gwange kati mwabalina restaurants zammwe ndabe wane nagamba Rahim Foods kati Rahim Foods woba naawe oyagala akalango ng'ompe ekyeggulo nga nkirya wano ng'abantu bategeera nti olina restaurant ekola ki efumba emmere okitegedde nga balina ng'olina onagambye use the right hand to eat anti kakati mukwano eno gwoli mu camera kakati wobeera mu camera obeera mu opposite obeera mu on the opposite side so this is my right hand gwe guno omukono gwange omutuufu naye kati gwe obeera eyo obeera olabanga left because we are on different on opposite sides naye nga it's the right hand kakati mikwano eno show yange empya gye ntandise Dine with Sarah HenZa buli kawungeezi tugenda kubanga tulya ffenna ekyeggulo leero ku menu tulinawo omuceere kakati buli woba banaye mumpagire bambi mundaba content mupya episode esooka mumpagire kakati buli woba ng'oli ekyeggulo oliirako ka salad oliirako ka salad ke kano so kati kuno kuliko ka cucumber kuliko n'akatungulu kuliko n'akanyanya kuliko ne ka lemon kuliko ne ka carrot kuliko ne ka carrot keeko buli kawungeezi ssaawa 2:03 tugenda kubeera neno show Dine with Sarah HenZa nga tuli ekyeggulo mumbuulire emmere kati mugenda kuba mumbuulira emmere gye mwagala ndye oba kawunga na bijanjaalo nga nkaleeta nga tukalya nga mbabuulira akafumbye kati mu restaurants mulina okumpa emirimu bannange abalina restaurants mumpe ku mirimu mbalangire ng'emmere yammwe buli kyaggulo kitegedde mwatugobye mu bantu kakati kekana akaceere kendya ndi mukweyiya content aleese obuzibu mu Uganda kati nze kankole content wange ate we naalya emmere
nanyizaani kitegedde ndya buli mmere yange. But we need a serious program. Lamono. This is a serious program. Abantu bagala omanya emmere ez'enjawulo gye ziri kati mwabagala ndi oluwombo nja kulunoonya. Sente we zinambula ng'eziri emmere nga muzisindika. Okitegedde nga muzisindika. Sarah HenZa, thanks for the show. You're welcome. What about drinks? Oyogedde ensonga kakati. Mubeere konfune ekyokunywa drinks. Ninawo ka soda. Naye musigaddemu katini. Naye ninawo n'amazzi. Mpozi mungambye logo nzijjeko. Kale kano ka soda ko kati mukamanyi ka Coca-Cola kati amazzi kangajjeko logo. Kubanga mugambye mbumba nkola bulango mbadde simanyi. But I have some drinking water too. Gaga no wano naye mugambye mba nkola bulango kati kansoke ngajjeko kino. Mubeereko bannaye guno gwe mulimu. Eno ye show yange empya. Eating while talking is not good. You will choke for nothing. Just show good food. Ndeka naawe singa w'abaana. Ndeka ndye nga wenjogera. So kati ninawo n'amazzi. Sarah tolina giraasi. Mutandise. Nina amazzi gaagano. Kanganyweko. Sarah, I didn't know you're left-handed. Nina musiri left-hand. Mbagambye mwe on this opposite side. So kati nze ndiye no kati mumba mundabira musimu so mba mulaba left na ndi wa right. This is my right hand. So kati wendia wentye no ye left. Sarah, you look beautiful, my dear. Thank you. Bana inga wembajjukiza mikwano jange tutuse mu media. Mu media basama bangi bakomawo. Kati abasema babeera badda mbeera mwagala abantu ababanona ku kisaawe kati nzuno wendi nsobola okunona ku kisaawe olwo ndi mukola nompa ku ssente ekyeggulo kya leero show yaffe yeno first episode Dine with Sarah HenZa buli kawungeezi tujja kubanga twogera ku issues ez'enjawulo nga bwe tuli ekyeggulo episode yesose tulidde muceere oyo muceere obeerawo ne ka salad ke konna kabalaze dda kakati ninawo n'enkoko ngiraba yeeyo enkoko eriko ne chips kakati mwabagala okumanya ebisingawo mujja kuba mumbuulira. In the morning, take us to the gym. Mwana gwe yogedde ekintu ekya gym. Naye gym si byangu. Kati nga nze Katonda gwe yatonda ne ffiga ye. Gym si nnyangu. Sarah nalabye ogezza akabina. Nako kabaluma. Mubeereko temugenda. Mubeereko mutabeerako omulimu guba gufa. Baheras bange bagala nkole ki? Bagala mbune ebya social media mbiveeko sirina content we bagambye. Mbo sirina content ebya social media mbiveeko. ISMA yafudde kati nadda wanze ntandise content wange mumulaba. Kulya kyaggulo. Sarah, can you pick me up from the airport at 4 a.m. in the morning?
Yes, my dear, gwe nawe okomawo kumacha saa 11 ez'okumacha oba 9 oba 8 ez'ekiro nja kujja nkunone gwe tofaayo. Just inbox me tukole business. This is very beautiful. Kati ne content w'emmere. Lwaki abakazi bawangala okusinga abasajja kubanga twereera? Kati kambabulire mumanyi nti nno abasajja bakolerera abakazi. I want to support you. Abantu batandise okumpa omukwano muli awo mubadde muyomba. Abantu batandise okumpa omukwano n'amala nga bangulira n'emmere gye ndya. Sente zinaggwawo nga mbagamba nga musindika nga ndya. Nga abatatwagala bayomba. Sarah, tandikawo YouTube tour as content. Byonna nja kubikola. Nkansooke ndi ekyeggulu. Namwandu wa ISMA. Ekyo nno mwakyosibyeko. Mwagala nkikomentingako naye. Sijja kukikomentingako. Sijja kukikomentingako. Bane. N'okulya nno n'enjala ng'oliisa ngalo si kintu kyangu. Mbadde nkyabagamba mumanyi nti nno abasajja bakolerera bakazi. Sente z'abasajja kati omusajja agenda n'akola sente najja n'agula emmere omukazi n'endya. Kitegedde. Okujjako nga temwagala kulwanisa mize mibi. Naye abasajja bayibayi mukolerera bakazi. Kati mwabawoza Sarah, I want to marry you. Kazi ng'onaagulanga mmere. Nze obufumbo bwa muwogo n'ebijanjaalo sibuliiko. Sibuliiko. Onaagulanga ekyeggulo. Nga munansonyiwa kano kasumulula n'amanya. Hey, big up Sarah. I'm watching from USA. We love you. Oh my God. I love you so much. Abantu banga ba USA mbagala nnyo abantu abali ebweru USA, Canada, UK. Oh my God. I love you so much. Mutubeereddewo nnyo ate bambi abantu abali ebweru tebakola ki? Tebayomba. Naye abana Uganda. Abantu abali ebweru munnange tebayomba. Oba abana Uganda nnugu. Oba temunnalaba. Mutambuleeko. Mutambuleeko muveemu obusungu mu mutima. Kitegedde. Naye Sarah, banange there is gift mukwano nga nkwagala kamala. Banaye kuno kuliko follower wange wensinga okwagala. Bamuyita Gift Isaiah. Gift Isaiah tulwanye entalo. Kuva myaka giri egy'emabega. Ky'obamanya Gift ye? Tewali ayinza kunkyaya. Nkwagala nnyo kubanga tuvudde wala. So kati this is the first episode of Dine with Sarah HenZa where we eat dinner together. Nga tulyamu ku kyeggulo mpola nga wetunyumya ku bigenda maaso mu ggwanga nga we mumbulira biki bye mwagala njogereko kubanga kati content engeri jabuze tulina okuleetayo content omupya. Kati ndese content wange Gift with Sarah Gift nga nkwagala nnyo kati erinnya lyo limbuzaabuza. Dine with Sarah HenZa. Kakati mikwano tulya wanene ekyeggulo. On today's menu we have chicken, we have rice, we have gravy, we have salads. Yep. So this has different names, but you know it.
buli omu ayita linnya ly'ayagala, so I call them nuns, like the Indians, like NAANS. So you also have your names depending munsi gy'olimu. Abana Uganda mzita chapati, but these are not chapatis, these are different. These like non-baked chapatis za Yesu, nani kusikadi tebazisise teziri mu yeast nothing, so I call them nuns. Abambuza mele jenjiguze, the Asian food, it's at Middle East restaurant Ebukoto wenjiguze, so you can go and buy your dinner there and eat your food. But today's episode, so you call them kobus, you call them whatever. The Indian call them nuns. It has different names depending on the country, jolim, and the culture. So that's it. So you're having dinner. Onagami bazita paratha. Yes, really, they have different names, paratha, whatever. Alright. Sarah, I want to send you some kamane. Ho! Mulaba commenting. Abantu banjagala, abantu batwagala, tujja nnoonya content ekiba kibe. Mama neyanzayo bale kumpa ku ssente. Kati ssente zompadde nkya zijja kungulira ekyeggulo nkomewo ndye. Zino bangambye baziyita palata. Abalala bangambye baziyita simanya biki. Nemu okulya kuwoma. Era bannaye, omuntu anzijja ku mmere aba nkoze bubi nnyo. Omuntu anzijja ku mmere aba nkoze bubi nnyo. Emmere etaliko kasoda tenyweka. Mugamba bichimbu nonkoze ki? Don't look for content, you're the content. I'm not. Bagambye. Kanyelire. Osanga nange olwange lusembedde. Jangu nkuwe content tukomerere abasajja abazaala abaana ne babatawa buyambi. Banange okusoma kutuuse, abaana baddayo okusomero next week, so bataata muwa abaana amazzi. Nsomye comment mbu try taking a lot of water kati. Batata muwa abaana ssente. Naye kababulire n'abawala. Ndowooza eno nja gifuula Dine with Sarah HenZa nga wetwogera ku baana ab'obuwala. Mikwano, kababulire abaana ab'obuwala mulekerawo okulowooza nti nno abaana full responsibility y'abasajja. Okitegedde? Mulekerawo okulowooza nti nno abaana full responsibility y'abasajja. Ennaku zino abawala tulina omuze, olaba omusajja ng'alinamu kasente ng'ofuna olubuto. Takugambyeko nti ayagala kuzaala. Gwe ng'ofuna olubuto, okitegeera ng'ofuna olubuto, ng'omutega olubuto. Ennaku zino abawala mulina omuze ogutega abasajja embuto. Okitegedde? Omusajja tayagala kuzaala, osanze omusajja alinamu akasente ke, kakati gwe munnaye ng'ogenda ofuna olubuto mbuno simanya ng'omuwambe. Mikwano, ojjako aba n'omwana wo. Ojjako aba n'omwana wo. Ojjako aba n'omwana wo kankubuulire. Omusajja aba takugambye nti nno katuzaale. Va ku by'okuzaalira abasajja abatakusabye baana.
kanywa ku mazzi. Mubeereko katwembera nnyo amazzi ebeera financial break. I'm coming. Ona ogambye Sarah, it's not good to eat on camera. Oli namugamba genda webake. Era wamma genda webake. Bino bye bibanyiza. Bino bye bibanyiza. So, namwe abasajja abazaala abaana ne mutabaweerera mikwano. Tugenda bakolako ki oluvuuvuumo. Tugenda bakolako okwekalakaasa. Kitegedde. Tugenda tusabe obuyambi mu parliament bakwata abasajja. Naye. Abasajja abatalabirira abaana musaana kutugwa. Ozadde omwana kyokka we bakulanga mujja mulebera. Naye wano nga bato. Wano nga bato mwenna ne muddukira eri. Sarah, content noonya bakadaama abali ku kyeyo tukuwe experience. Amma ngenda banoonya nammwe. Mumpe ku ideas baatugobye mu bantu tebajja tuwa content baaganye. Naye mukambabulire ekintu kimu kati. Bawala bannanga abali kunene ku live. Bawala bannanga abali wanene ku live. Gundi ennaku zino ebintu by'omukwano byakwesibako. Kambabulire tulina okwesiba ku basajja. Abasajja babbula Virginia yasiba abagamba mwe mulowooza byakusaaga. Bannanga abasajja babbula. Kino nno nakyo kintu kikulu mulina okukitegeera. Abasajja babbula. Bannanga abasajja babbula. Woba olina bbaawo munywezi oba muliko basatu lwana. Ebyo bintu by'okusuulasuula abasajja. Bannanga abasajja bafuuse bazibu. Abasajja bafuuse bazibu okukwasa. Woba olina akasajja koba kampi katududu oba katini oba kafaanana katya naye ng'olina bbaawo bannange. Abasajja ennaku zino babbula. Bannanga abasajja ennaku zino babbula. Ennaku zino okufuna omusajja weekubirako mu ngalo ne weebaza Katonda nti bannange neeyanziza. Mujja kuddayo muvume abasajja olw'okuba omusajja aganye okusasula fizi w'omwana ttamu emu bw'etyo ogende weekyanga onobe. Ennaku zino abasajja nga tebalabika onaddukirawa mukwano. Onaddukirawa? Ennaku zino abasajja batono. Nze leka mbabuulire mikwano gyange abali eyo. Oba omusajja tumuliko bana. Siina gyendaga. Siina gyendaga. Bannamwe ennaku zino abasajja babbula bannaye ekintu ekyo kankyogereko. Muve ku ebyo single life is not the best. Single life is not the best. Twetaaga abasajja bannange obulamu bwa single. Obulamu bwa single tebusoboka. Ng'oli awo weebaka tolina kugambyeko ka good night. Ng'oli awo weebaka tolina kugambyeko ka good night. Tolina kuweerezaako ka message ku makya n'ogenda ne weebaka. Bannange obulamu obwo si bwangu, obulamu obutaliimu musajja tebusoboka. Kyokka ennaku zino abasajja batono. Ennaku zino abasajja batono. Ennaku zino abasajja tebalabika. Kakati kambabuulire abakyala mwenna abali eyo nga mulina abasajja. Omusajja wo n'akwana omukazi omulala nga muli bana ku musajja omu. Banaye temuteekawo nnyo mbeera mutuleke. Mwana gwo komenti nze ensonga kanjogereko. Mutuleke tugabane ku basajja bammwe kati mwagala tukole ki? Mwagala tukole ki? Omusajja n'ayendako n'olufuula olutalo. Wene n'okuba emmeeza n'omera emitaafu. Population y'abasajja ntono. Abasajja n'asalawo kayagale ku bakazi basatu. Akati gwe mukyala mukulu n'okola olutalo n'okuba ebikonde. Please. Mutuleke twagale ku bababa. Mwe naffe tufune. Single life is not easy. Single life is not easy bannange. Obulamu obwa single obutaliimu muntu akugulira ku gundi.
kuka wifi obulamu obusi bwangu kyokka abasajja abaliwo bonna baafuna dda abakyala kakati tusazeewo tugabanegabaneko simutwalidde nno naddala kugabanako just kalito fenna nga tusharingako kitegeera nga wennakwita tulye fenna kakati ate muyomba mutaddewo ennembeera tambuza vidiyo etuuke ku housewife mutuleke mutuleke nze wamma omusajja wange bwe nkusanga olinako omuwala omulala siteekawo nnyo mbeera. Who is knocking at my door? No one. Siteekawo nnyo mbeera. Okitegera siteekawo nnyo mbeera we nkusanga oyagadde ku bba wange katini nga sina byamaanyi nnyo naye kakati mazima ddala omusajja ayagaddeko ku mukyalo omulala otaddewo embeera kyokka abakazi batini kati ffe tunaafuna ddi abasajja batono abasajja bakazi mwe banaye kambabulire abasajja babbula nze kambabulire sijja kukyawa musajja oba ayina abakazi bana tujja beerawo bada tujja kwekukuutiriza nze simanyi oba endowooza yange bannange mu ebintu simanyi oba mubiraba bulala naye nze engeri gye ndaba ebintu tujja kwekukuutiriza kwaba abasajja nga tuli bana ku musajja omu naye nze sigenda kukyawa abasajja tebalabika mwe bana mwe muli eyo mukola ebbuba erisusse akantu kati nnyo n'okola ebbuba ne weekyanga n'obulawo n'ogenda n'onoba mukwano omusajja omulala ogenda mujjawa omusajja omulala ogenda mujja nagambye mbu kyenzudde omusajja omulala ogenda mujjawa bannange kulina ebbula ly'abasajja ebintu by'okututiisatiisa ebyo binja kukukuba nja kutta era va ku musajja wange siina gyendaga mikwano siina gyendaga oba oyagala nkuba oba oyagala nfumite ekyambe siina gyendaga siina gyengenda kujja musajja mulala abasajja batono kakati no tugenda kugabada oba mufa mufe oyogedde ensonga nno ensonga eyo nkulu banange sawa mmeka omanyi kati essimu ngikolerako live sisobola laba ssaawa muŋŋambeko essaawa essimu ngikolerako siina wendabira ssaawa munyambeko mikwano saa mmeka mumbuulire oba mbaleke mwebake sho ya leero yeeyo ekyeggulo kiwedde Sarah HenZa tuyamboza alireyo kakalaamu omwana mufaaki mikwano kakalaamu abagambye talina mwana kakalamu abagambye talina mwana kakalamu alina omwana n'omukyala mundeke namwe mukomentinga essaawa nzirabye sigamba mu abali e Bulaaya wama mukomentinga essaawa ndabeka simu yange ngikolerako njagala mmanya ssaawa mmeka ama weebale saa 3:45 ama weebale weziwera nnyanga mbasiibula bannamu abasajja babbula muwala munnanga ali eyo tosuula omusajja muwala munnanga ali eyo tosuula omusajja abasajja babbula muwala munnanga ali eyo tosuula omusajja bw'osuula omusajja gw'omanyi ky'ogenda okwagala kakati nno tujja kwagala ku basajja oba mufa mufe tetulina gye tugenda kujja basajja balala gwe wenna ali omukwano bba onyweza kitegedde bba onyweza ndowooza mmaze okulya ekyeggulo nze kusa so nzikuse nzikutidde ddala show ya leero ye first episode tugenda kubanga tuli ekyeggulo ffenna
balese ne robot. Balese robot mbenaku zino wasa robot. Kakati abasajja batono kati ate babaletedde ne robot. Omusajja alina ssente ng'agenda mu dduuka ng'agula robot ye ng'agiwasa. Kakati ffe ate nga mutugamba ate ffe tugenda kwagalana. Naye nenkukwatira ku wange mikwano tugenda kubaagala tuboli gye twega temututiisatiisa kati ffe tukole tutya? Bannaye ekiggulo kya leero kiwoomye n'emmere yange kati kangitereka. Lwaki mwagala okumanya oba ndi single? Siri single. Siri single mikwano. Siri single. Mbulako kimu. Mpetako mukono. Nga kigwa. Naye siri single. Kati kandye kasaradi. Amatu gange ge nawummula gabalumirawa. Amatu gange ge nawummula gabalumirawa. Ebyo bisimanya ng'olina amatu simanya mwewummula. Mubigamba abaana bammwe. Mubigamba abaana bammwe nti tebeewummulanga amatu. Ate ne sho ero njiti. Mubigamba abaana bammwe ebyo nze agange gakulumirawo. Gwe geesomye. Bannaye mukimanyi njogeredde essaawa nnamba. Njogeredde essaawa nnamba. N'okuba omulungi nno si kintu kyangu. Bino ebintu by'okulungiwa yadde oli mu kamera n'owooza emmere. I've been talking for 1 hour non-stop. It's not easy. Naye nga sho mugitegedde. Leero ebadde introduction yadde nasookedde mu kuyomba. Nsonyiwe. Nasookedde mu kuyomba munsonyiwe. Naye nga sho yeeyo bannange gye ntandise. Content wange nja kwenoonyeza content. Dine with Sarah HenZa buli kawungeezi. Mugambe bannammwe nti buli kawungeezi tubeera wano eno nga tulya kyaggulo. Dine with Sarah HenZa. Sho mugikwate tebagibba. Omuntu omulala ayinza okugibba eno yange. Abantu mubagambe Dine with Sarah HenZa. Buli kawungeezi nga tulya ffenna ekyeggulo. Nga wetunyumyamu ku issues of national importance. Ne Sarah wammwe wano. So ekyeggulo kya leero bwe kityo bwe kigenze. Muba hearers musigalawo.
Marawa abawala nawe muli kuva dda. Tetutidde. Kanetekeko ko ka lipstick mujja kunvuma nti nfaanana bwe. Kati engeri gye sitalina. So haya. Kantekeko ko. Kwe muli. Kantekeko ko. Kalip balm katintini. Dine with Sarah HenZa. Buli kawungezi sawa 2:3 tubeera wano nga tulya kyaggulo nga wetunyumya ku bigenda mu maaso. Yes. So kati nina omuntu gwe njagala oku-invitinga for 2 minutes. Bano eba invitingirawa nga sikalaba. Wonyika wano. Mundagirire mmwe ba invitingirawa ku live. Ani amanyi we bakakola ndagirire. We ba inviting obonyika. Sikamanyi. Kyokka nno bambi eno show mbadde nno gikola n'omuntu omulala naye ndowooza abadde avuga. Naye kati atuuse kati aka inviting asikalaba. Nja kujja enkyankayize. Aka inviting nga wabeerawo akamanyi ng'okola ki? Programu ebisenge mikwano naye ensonga nayo kanjogereko. Programu ebisenge egenda kugendera ddala mu maaso. Tetugenda gyesonyiwa era ekyaliwo. Ngenda kuba mbabuulira mugenda kuba mumanya what next. Yes, naye nga programu ebisenge ekyaliwo egenda kugendera ddala mu maaso. Mugenda kuba mumanya. Ekigenda mu maaso. Naye ng'ebisenge bikyaliwo tebigenda kuyimirira. Byapozinzeemukko olw'ensonga ffenna ze tumanyi naye nga bikyaliwo. Ebisenge bikyaliwo. Tewali show egenda kuvaawo. Ng'ate we mbajjukiza show yange gye natandise empya. Show yaffe gye tubadde tukola ne Kakalaamu twatandise episodes za Campus Life. Tugenda kuba tunyumya ku bulamu bwa campus. What happens at the university. So episode gye twatandise empya show yaffe ne Kakalaamu The Answer Campus Life. Naye nga ne show zaffe zonna n'abantu abalala zikyaliwo. Calvin Kayanja abaagala nnyo. Nkomawo naye. So really everything is going as planned. Tewali kikiwuse n'ekimu. Byonna bikyagenda mu maaso. Ekyeggulo kya leero bwe kitebwe kigenze. Dine with Sarah HenZa. Buli lunaku ssaawa 3 ez'ekiro tuba tulya kyaggulo nga we mbabulira ebigenze mu maaso mu Uganda. Mujja kuba mumbuulira bye mwagala okumanya. Omanyi kambabulire obulamu bwa singo okuba ng'osula wekka bitama. Kati obeera toyina omanyi mmwe tali kintu kizibu nga kulya kyaggulo wekka. So kati mugenda kuba mumbeesabeesa nga wendya ekyeggulo kuba nze saagala kulya nzekka. Ate kati munnaye gwe guno omulimu gwe nnina nga we nabagambye. Guno gwe mulimu gwange. So ekyeggulo kya leero kyekyo. Step aside for the game changer. I'm all done.
Chamanyi kati sawa ziweze nnya. That's been 1 hour. Mbagala nnyo mikwano kati ndowooza mbaleke mwebake. Nange ngende neebake. Leero kati night shift ewedde, guno gwe mulimu gwe nnina gwa kubloginga na kwogera nga wenja. This is my job. Yono content yompya gwe tufunye. Kati nva ku mulimu. Wenjogera nammwe gwe mulimu gwe nnina kati mmaze okukola ogwaleero guwedde. Kati bakama bange mwebale kubeerako kubanga yemba temuliiko mba sifuna ssente. Okitegedde mulina okubeerako nenfuna ssente. Kati mwebale kubeerako bambi mubeerengako kuba gwe mulimu gwange. Gwe mulimu gwange guno munnange. We mutabeerako naalyawa. Mwebale kumpagira. Send me your location. Onjagazaaki. Send me your location. Onjagazaaki. Location yangu onjagazaaki. Sarah, don't go. Anai. Pose kati nga mwagala kundabanga nebaka. We are still here. Mumpe ebyokwogerako nze ogwaleero ngumaze mba mukyayagala mbeere ku live. Mumpe ebyokwogerako. Byembadde nabyo leero byonna bategekedde abaagalwa abalungi biweddeyo. Watching you live from Mombasa, Kenya. Thank you, thank you, thank you. Olaba abantu batwagala olumalanga mugamba mbunno. Olumalanga mugamba mbunno tuve ku blogging. Abantu nga batwagala. Penge akaviri kange nno. Leero nakoze kaviri k'abanyankole. Mukalaba. Kaviri leero nakoze k'abanyankole. Simanyi. Nja kakyusa nziremu kateekemu tinti. Leero nakoze ako. Nzogenya ku mazzi. Nzaaliwo. Nze Sarah wammwe gwe mulinawo. Naye kati ssaawa ziweze nnya. Ngende neebake. Nammwe mwebake. Buli kiro ssaawa 3 tugenda kuba tulyanga ekyeggulo wano nga wetunyumyamu ku bigenze mu maaso. Abaagala ebizigo, I got you. Just inbox me. Lots of love from Dubai. Bana abantu be Dubai munjagala. Banange. Simanyi nakumanya. You guys in Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Saudi Arabia. Oh my God, munjagala nnyo. Mwebale. Mwebale ddala. Kunjagala. I'm here from Israel. Banewolo nabali mu Israel nga mundabanga munjagala. Mbatumiddeko nnyo mikwano gyange from Israel. Mwebale kunjagala. Be safe, I hear. Israel waliyo entalo. Please be safe. Mwekuume tubasabire ne Katonda bakuume. Ekyeggulo kyo kiwedde. Kati ndi mukulya ka salads. Ndi mukulya ka salads. Okay, good night. Bye. That was today. People from Boston, mwebale, watching from London, UK, mwebale kunjagala, USA, Canada, Uganda, Masaka, omanyi kati ne Masaka yafuuka Republic. Mwebale kunjagala, Dubai, mwebale kunjagala. Muteekamu ensi eno flag oba yaawa. Eno si flag kano ka emoji oba kaki. Yonna gye musinzira mbagala nnyo. Sarah HenZa ge mannya gange. Thank you for following me. Thank you for supporting what I do. Thank you so much. I really love you. Sarah, I love you from Poland. Thank you.
mikwano gyange abali mu Europe. Sarah, I love you from Jordan. Kanonga kanyuma banaye mwena mukomentinga gye musinzidde. Essi, you're from Jordan. Jordan mbagala nnyo. Gwe sijja kusoma ki comment kyo. Oh my god, Jackie Precious, Jackie, I love you so much muganda wange. Tuyise mu bingi nze naawe. Thank you for loving me. Thank you for supporting me. I love you so much, Jordan. Kale, Jackie, bye-bye. See you tomorrow, same time. Nga tuli echeggulo. Good night. I love you all. Sarah HenZa. I log out till tomorrow. Bye. Mwebake bulungi Katonda bankomile very many blessings and have a blessed day tomorrow. Yona gye musinzidde mbasabiddeko Katonda banguyize bye mukola. Irene Josephine from Atlanta, thank you so much. Sylvia Mtesi from Egypt, obaddeko nkwagala. Joel from Qatar, much love from Dubai. Yona gye musinzidde naluba wa Susanna from Saudi Arabia. Mikwano gyange aba Saudi Arabia mbagala nnyo. Mandera Hubbard, South Africa, I love you so much people from South Africa. Wasibi Derek, you're from India. By the way, njagala nnyo gendako mu India. I think I should go to India one day. So nkwagala nnyo naawe. Yona gye musinzidde. So yeah, ono Sharjah mbagala nnyo mikwano gyange abali Dubai, abali mu Middle East. Mbagala nnyo mikwano Saudi Arabia. Thank you so much. Bye bye. Kale tulabagane enkya. Same time, dine with Sarah HenZa.